Oh no, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukamu. Oyinza okuseka naawe nakutako simanya nolowooza nti ali naawe naye nga byakulowooleza oluusi biba birala nnyo era nga atunatuna n'alaba abantu abamu n'ebigendererwa byabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, olunaku olwaleero ate bannamasaka mu mbeera eriwo ya kusika omugu ogw'enjawulo okuli wakati wa bannamasaka era okulirwa wakati wa bannayuganda. Olunaku olw'egyo twawulidde omukulu Abedi Bwanika ng'alina ebigambo eby'enjawulo byali mu kwogera naye nga munnange ebigambo bino bw'otula n'obyekenneenya olaba nga waliwo ekintu ekigenda mu maaso nga kino kirina we kitwala ewalala. So Mpuga ayinza okuba yeyagala kwesimbawo ku the president of Masaka era Masaka teri agyogerako. Waliwo oluvuuvumo lwe yawulidde nti waliwo omwana ali mu kkunga mu ttiimu ya kkunga ayagala okwesimbawo ku bwa president ku bwa kibiina kye. Muganda wange Mpuga kyamunyiizizza Mpuga kyamunyiizizza tayagala mwesimbako baagala kwefuula bannaggwano ne baseggwano baakuno naye nga ffe gye tuyinza obbagamba nti tubalaba n'ebyemukola tubiraba n'abatumu bikola. Nebyemukola tubiraba n'abatuma tumumanyi. Temulowooza nti bannayuganda basiru nnyo bo beebasiza obwongo bali awo batudde butuuzi mwe mukola ebyammwe nga muyisawo bye mwagala nti ffe bannayuganda tugenda kuddawo twebake bwebaka tubaleke mukole bye mwagala. Twongera obbajjukiza nti buli kye mutukola tukimanyi ate buli ekikolebwa kigenda kulikoli. So Mpuga emirundi gye nkuyise obwannaggwano bw'oyagala okufuuka bw'oyagala okwefunza bw'oyagala okulowooza nti gwe ansa y'abannayuganda Mpuga weewadde eddembe. Mpuga weewadde eddembe naye twongera okujjukiza n'okusuubiza nti eryo eddembe lyonna lye weewadde tojja kumalako na His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wanjawulo nnyo era munnange mulabe edduka. Wayinza okuba nti azze akusekedde akutaddeko plastic smile n'olowooza nti biwedde tebiggwayo bati ebyaffe nkyo nnyinza okukugamba tosuubira nti tugenda bimala bwe tuti. Bannange tukooye ejjoogo tukooye akamanyiiro ejjoogo lyonna mulikole naye akamanyiiro ko kasusse. Baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza nti yenna embeera eri e Masaka embeera Mpuga gy'ali mu kuteekawo e Masaka twongera obbajjukiza nti alinayo bye byayagala kuyisaawo. Baagala kwefuula bakatonda beeyo ssebo naye nga lwaki mwagala okwefuula bakatonda beeyo? Mpuga munnange tukulaba Nakabinja kwe tubalaba tubawulira tubategeera naye ebigambo byammwe ebyo n'ebikolwa byammwe mubitunulemu. Mukimanye nti bannayuganda swaga eno bafiiriddwamu abantu. Mukimanye nti bannayuganda batunulidde ng'ekizampo era bataamu obununuzi bwabwe. So byonna mubikole nga mubikola naye nga mukimanyi nti bye mukola His Excellency Mpuga weefudde His Excellency kale Mukama wandi aliwulira amaziga g'abannayuganda n'abaako abantu abamu baatuggyako kubanga ffe Mpuga ne bwavaawo nekibiina kyaffe kisigala kitambula bulemu kisigala kitambula nga yetwakiwa tutala nnyo kyamaanyi kyotugasseeko. Sebo Masaka mugiyita kikyo mwagala tugaa nti mmwe mutegeerera abantu b'e Masaka mwagala tugaa nti abantu b'e Masaka be tumanyi abagezi obulungi bo tebamanyi tebategeera mbu temumanyi bbanga lye twatwala nga tuzimba abakulembeze. Bukya mubazimba Museveni yali agenze mwazimbayo omukulembeze n'atwala Museveni n'amujja ku bukulembeze. Mwe abantu b'e Masaka kati mino message yammwe naddala mwe abavubuka kuba n'abakadde bayinza obbabuzaabuza. Mwe abavubuka tetuli wano kuzimba bantu kubeera bagundiivu mu byabufuzi kubanga ne munazimba abantu abagundiivu azilonga oli atuula waggulu mukulu Museveni akyaliwo temugenda funa services. Kino nkibabuulira tuli bavubuka kakati twogere ebintu by'ekivubuka muve mu bana abantu baali bazimba obukadde bwabwe beetegekera. Omuntu okuva n'agamba nti ffe ab'e Masaka tutwala obudde era e Masaka temugenda kujjayo
gwe watandika ddi okutegerera Masaka kati muyise mbanaddini abakatuliki eyo ne muyita mbakulu mu Buganda mbukati baba shielding guno omulembe omuganda tagenda kubeera ng'oli omuganda gwe mwasiriwazanga. Nze nabagamba nze sijjano kwogera ku kintu nga simanyi gye kiraga. Njagala okwebaza Abedi Bwanika era saagala muvuma Abedi Bwanika bannayuganda. Abedi Bwanika yabawadde ekifaananyi ate neebaza Katonda ti bino byazze mangu. Gwe just imagine nga tunaatera ogenda mu kalulu ate ne bijja wano kati kibawo okwekyekinga. Kibawo okwekyekinga ne mwerowoozaako ne muga kitegeeza tubadde tujja kutomera. Abedi Bwanika se yatugambye mbunupu talina kye yamukolera era neeyo kaadi jasi yamwongera. Lwaki tewakwata ya FDC? Abedi Bwanika lwaki tewakwata? Togamba kaadi ya FDC yali teriyo, lwaki tewajja independent? Kubanga byonna byaliwo. Bulijjo mugamba abakakanya ekibiina kati kansubiremu abakubira abakadingidi mugenda kujja mwogere ku nsonga y'okukakanya ekibiina ate abakulembeze abali waggulu. Ate Abedi Bwanika yagufuula nze neewuunya n'okwewuunya abavubuka lwaki abo abasajja tembakuba na miggo. Abedi Bwanika oyo mukwata ne musika obwo obulevu obweru obwo. Abedi Bwanika yemiyako ne kurale ne kugundi ya president ya Museveni. Naga nti Museveni yawangudde akalulu 100%. Nze bagamba Abedi Bwanika lumu agenda kwogera ekintu ajaga n'oyo Bobi Wine talina kyatugamba. Yatidde butina ku kibagamba. Goma ibye babeera mweyo mu meeting zaabwe. Neze wamanja ga kwebaza Abedi Bwanika. Webale kutubuulira ekifaananyi ekituufu ndooza kati mbaze ne mukkiriza. Akyadawutinga mulinde bagenda kujja bakyajja. Abedi Bwanika ne tiimu ye bukya babaawo ekyokubanja abaana yaleta n'ekiteeso mugende muteese ssebo. Bobi Wine agenda ateese ne Museveni. Lwaki tagenda n'ateesa ne Museveni? Ssebo agambye obukofiira watwaliddemu ne president ayambala akakofiira. Abasajja abakulu abali mu Buganda wano ensi eri basomako naddala mu abayina enkwe. Mwasuula Paul Kawanga semwogerere ne musuula. Ne musuula Sebagala ne musuula. Ne musuula Sebaana Kizito. Dr. Kiza Besigye bwe yajjanga alina amasanyazi ne mweripako ne mufuna bye mwagala ne mukuba. Kati Bobi Wine gwe muliko ate ekisinga okunuma nti muganda wa wano. Era mmwe bennyini naye mmwe mwali aki mmwe? Mwali aki? Ataba abasajja abakulukulu abo. Abasajja abakulukulu abo. Tubagamba ebintu bino ng'obudde bukyali. Abedi Bwanika wamma nkutumiddeko ne president wa mwowe Masaka His Excellency Mpuga. Owekitiibwa Mpuga taata tubadde tusaba lukusa kujjako mu Masaka. Bantu bwe mwekoze ebintu. Ayiso we mungaki. Bantu mwe mwekoze ebintu. Oluvaawo mbwe abaana bavuma. Abaana batyoboola. Lwaki mutuufu mutuwe ensonga lwaki tetujiige? Timwe programu kati ze muliko ennaku zino za kuzimba Masaka. Kyemugamba Uganda etandikira Masaka n'ekoma Masaka. Kyemugamba mwe mutegeera abe Masaka. Kyemugamba buli muntu we Masaka ayina eddwaliro eddungi. Mwe bavubuka kati mbuuliramu abavubuka n'abakadde n'abakyala abakyayina amagezi. Abo abasajja abo abeeyogeza mbu simanyi mwe Masaka mwasalawo abo si be babasalirawo. Bamwagala okumanya example nyangu nnyo. Abo abeeyita abakukutivu b'e Masaka. Franka sente za bwafa mujje mbabuuze baali bacontributing nze yadde 10 ne bakitwala wa mama Franka nga Kyagulanyi tabatete nga president Kyagulanyi tagenze Masaka wali agendayo. Baali beekuŋŋaanyizaamu nga abakulembeze ba National Unity Platform mu Masaka baganti bannange buli muntu alete emitwalo 3 oba 8 oba 2
abaana bonna Franka be yaleka ne family ye tugende wali eri kale mu station ye Masaka tusasule edduuka nga maama wa Franka tasobola kuulwa sukali tasobola kuulwa yadde kawunga tasobola kuulwa yadde ekikozesebwa mu nyumba bali bakikozeeko kati gwe omuntu wa bulijjo oli eri evira Maria owuliriza muntu akugamba nti ffe tufa abe Masaka gwe toli wa Masaka buladi njogera naawe omuvubuka eje emirembe mulina okugifya ebya actually abantu ngaabo balina okudda ebbali Uganda okutambula balina okudda ebbali buli mubeera n'ebikonwa ne mubiteeka mu bantu abalamu bakona munansonyiwa njagala nnyo okwogera ku topics zino naye bampadde shift eri busy kuba kati olwaleero mbadde njagala njogere ku nsonga eyo olunaku lulamba naye obudde siina nsigazaawo eddakiika mmeka sigazaawo eddakiika 10 naye kambyogereko ebitonotono nze first of all njaga kwebaza ow'ekitiibwa Abedi Bwanika naye mwe Abannayuganda abo abasajja mutandika okubanogera emiggo n'ogamba mbu obwo obukofiira n'obubaluwa mubuleeta wano e Masaka subhanallah baana bameka abafiira e Masaka baana bameka sebo mutwala obudde obungi okuzimba abakulembeze bwe mbazimba ne batwala obuyinza bwe mala okubazimba abakulu abeekwese mu bantu abali e Masaka ababonaabona ne batwala obuyinza bameka be muzimbye ne bajjako mu 7 bameka be muzimbye ne bakyusa gavumenti tuli mu kulwanagana ne gavumenti mmwe gye mwafeiringa okujjako nga muzannya ebyobufuzi omanyi lwaki ku mulembe gwaffe tunyenyeza mu 7 to the extent nti takyasobola na kussa mapo obadde agala nkuyite kankuyite ompemu wano ka suggestion ko katono obudde nina butono naye mbadde n'okwogera ku nsonga eno munansonyiwa abakomredi njagala nnyo okwogera nammwe naye emirimu jimzita gye tukolera n'obusimu tebabukkiriza onzije na mutulo era nange ondaba nti amaaso gakyali mwotu nakomyewo kiro naye mbadde n'okwogera ku nsonga eno tuleme giyide kabulesi yeebake era bajja kunsonyiwa abawuliriza b'amasaba media nti nze nkidde okwebaka navudde ku simu ssaawa 9 11 mpulidde nga nina okuzuukuka nga bweri enkola yange sobola kutandika live nga kati ngenza okulaba nga oli okujjako omuntu mu buufu yagenda okutegeera ensonga eyo gy'oyogerako okujjako mu buufu agenda kuddayo ku media programu zibampanvu abasajja abo ze bakola naye ffe bannamujja muziki nakuteki ya Abedi Bwanika yabadde ku CBS nenjikutula nenjireeta ewali nenkwata ki eya wekitibwa Masaka Mpuga ki nenjijjawo nenjiteekawo abantu bagende ku Mapu Media TV videos of bills ezasembiyo nga ngenda okwebaka ekiro statement ya Honorable Abedi Bwanika efaananira ddala eya Muwanga Kivumbi Honorable gye yakola olunaku Honorable Kivumbi yagamba kati alina amaanyi agatambula Uganda ewatali Kyagulanyi. Dr. Bwanika yakugambye teyeetaaga wakakofiira Masaka alina abantu ab'e Masaka banaaba anuupu ab'oku kitebe bamuyambako just ku kakaadi bamuyambako era kyogedde bw'atyo by the way nze ebintu ebimu abantu abamu abannumba ne baŋŋamba saagala owekitibwa Masaka Mpuga era ninamu abantu abaŋŋamba nti navuma Masaka Mpuga nze sisobola kuvuma wa kitiibwa maapu tovuma ekyo maapu nkumanyiko kimu tovuma ekyo baba kuwayiriza vuma Honorable Masaka Mpuga njagala nga siise na ku peji yange mpise ku eno mwetondere nti nsaba nsonyiwe naye nze ebigambo bya Mpuga byayogera byenziramu yayogedde abantu abamulya
ngalo be baleeta embeera bo ne batafumiitiriza kunoonyereza. Honorable Mathias Mpuga yayogedde ki ne maapu yayogedde ki? Ebigambo bya Bwandika yabadde takugamba gwe Masaaba tolina kakoofiira togenda tolina kitimu ogwa kugenda Masaka na kakoofiira yabadde kwega yabadde n'omukulembeze amukubiramu ayambala akakoofiira. Bwandika yabadde tateekamu mukulembeze nti yabadde ateekamu yabadde agamba direct His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ow'akakoofiira Museveni ow'akakoofiira ye Kyagulanyi ebintu mubigende diipu be batuleyininze bo batuleyininze abantu baabwe wali obadde okyogerako n'ogamba babatuleyininze bafugiddewa bakawanga semwogerera ne bafugawa. We are not here okusetolingisa ebibiina by'ebyobufuzi ffe si kye kyatuleeta nze si kye kyandeeta maapu nkiwa naawe Masaba si kye kyakuleeta nze ekyandeeta kirala nnyo sijjanga na mu byabufuzi kubanga ebyobufuzi nabirimu mu lubuto nga maama wange tasobola kunywa ddagala ekitegeeza nazaalibwa nga ndi mu byabufuzi nali mu lubuto. I don't need to be trained byabufuzi era bwe nalabanga ebyobufuzi tebirina kye bikola nenzija ne neegata ku mugendo gwa people power ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwa revolution okujjako Museveni era nze senga ekibiina kya National Unity Platform kyaliwo before nga tugenda kuyingira kibiina kya byabufuzi National Unity Platform temwalirabye na ku maapu media teyali baddewo kubanga ebibiina nali mbisomyeko nali mbirabyeko nali mbizaaliddwamu nga mwendi kati Abedi Bwandika kyali mu kutugamba nti akakoofiira baatuleyininga ebyobufuzi ne babeera nga bali trained mu byobufuzi. Abedi Bwandika yeesimba kuba pulezidenti emirundi ekisukka 4 teyafunayo kalulu naye ng'ate agenda Kololo ne yeebaza Museveni okumuwangula obulungi. Ab'akakoofiira baali mu kumanyiira nze nina ekigambo lwakuba siri ku peegi yange naali mugamba ebigambo bino pulezidenti yayogera nti temutusinikirako binnyo. Abantu baali mu kusinyo kino kivudde ffe twazuukiza Honorable Abedi Bwandika. Abedi Bwandika yali yeesimbawo ku bwa pulezidenti naye nga mukazi we akola mu ministry ng'akola mu gavumenti era ng'emmotoka za kabineti emmotoka za gavumenti zibeera mu luggya lwa Abedi Bwandika. Nze Abedi Bwandika namumanya before nze okujja mu bino. Abedi Bwandika nze nali nkola system eza alarm system nga innovator ekolera system eyange. Abedi Bwandika yali ajja okusomesa mu Facom ne bamugamba tulina omwana akola innovation gye bayita alarm wenajja ekigambo maapu kyali kitegeeza mpanga najja ekigambo maapu media ekirabi nengende wa Abedi Bwandika ne tutuula ku ntebe mukazi we ye ng'abeera ewaka bw'omu tebabeera na mukazi we eyo family saagala kiyingiramu nenga mukazi we akola ne Abedi Bwandika nenga mukazi we akola ku gavumenti era ng'emmotoka za gavumenti ziri waka nga wano ku kyenaalya nga wakyenaalya ekyo oyabuka kulawo n'awutu awo nga wakatandika waliwo ka petrol station emmanju awo wewali akaage. Bwandika totale mu byobufuzi yaliwo nga kisiikiriza kya Museveni okulaga demokulaasi mu Uganda. Okulaga demokulaasi mu Uganda kiraga nti bwe mwesimbawo n'omuntu mu bukulembeze abamu ne bavaayo ne bagamba nti atuwangudde mu mazima abazungu basigala bagamba nti waliwo demokulaasi mu Uganda. Ye Abedi Bwandika kikofiira yali ng'ateekawo era nze omu ku media ku Fairway Hotel aba DP Buloko bampa ssente $5,000 simanya bamuyitaani ow'ekayunga nengenda nenkwata press conference gye baalimu eyatoka awo wansi ku Fairway Hotel nze nakati nsobola okugiteekawo era baali bamaliriza okugera bagamba mawa atumanyira tugenda genda tetwetisa tugenda kukomawo nga twetisa ateeko twaniriza nga tukomawo. Eyo statement terinva mu mutwe nenkomawo nenkola posti mu 2019 nembagamba amazima ga Katonda mu ggulu DP Buloko mugireese naye ebibala byayo bagambye
bagenda kuddayo nga beetisse ekitegeeza bwe banaddayo nga beetisse bali bagenda baaniriza ow'ekibuga ayanirizaako zeki yeetisse abantu bano bagenda kola batulumba abantu batugamba nti muve ku bakulembeze abantu tugamba nti muve ku saawa zino bali kukiraba abantu batugamba byese ya redio ya bujjejja eyo gye muwulira pulezidenti gy'atagendako naye va ku pulogulaamu ng'akubiriza pulogulaamu ya sudi yali mu kwogera wawulidde agamba owakakofiira eyo ate yekulembeza onale mu Masaka Mpuga of which is okay naye bino si bya nnono platform webale nnyo bino si byagenda kwaluza balongo nti bagundi tugenda sisinkana ab'embogo akundi nze ndi musajja muganda Masaba ate musajja mugisu nze nkolagana n'abasinga abaganda lwaki peji mmeka zondaba zendetekeza abaganda era iyo nzija simala namaze kwogera naawe nzija nkuguddeko bukwi naye ekintu ekyetuliko abantu abedi bwanika bajja ekibiina kya National Unity Platform ng'ekyabaganda mbutugoba Museveni ffe ng'abaganda mbu tulina okusigaza ebifo ffe ng'abaganda akijjawa tuli baganda tetukolerera baganda bokka tukolerera Uganda as in large of which National Unity Platform is eriwo kugatta people power for the Uganda not for Baganda kati abo bali okugamba kakoosi kaabwe mbo batendese mbusimanya omuntu gwe balina ng'ow'omuggundu ow'ebyobufuzi yefuuga omuntu balina ow'ebyobufuzi ow'omuggundu yebwa kati kambabuuze ow'ekitiibwa Masaka alesse Mpuga gwe batendeka bamutendeka kubeera mu paalamenti emyaka 2 nga talina kyakyusizza mutubuulire omuntu yenna Masaka alesse Mpuga gwatendese ebyobufuzi ng'agenda mwenyumirizaamu nga Masaka alesse Mpuga era mutugambe ku byobufuzi bya Uganda Embeera bw'ekyo bw'eri Masaka alesse Mpuga Nsamba yeefudde pulezidenti wa bitundu eby'e Masaka naye tukugamba nti mukolo waffe tukulaba Masaka alesse Mpuga Nsamba tukulaba Final President waffe His Excellency omulonyi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temulowooza nti nno wabasekera nti ebyammwe biba biwedde aba abapima ate akyagenda mu maaso n'obapima ebbanga lyonna tujja bategeera anti waliwo abagamba nti tuli balabira ku bikolwa byammwe naye nammwe ebyammwe bitandise okweraga mutandise okweyanika naye naffe tuli bagumu nnyo kuba ffe tumanyi nti tulina omulwanyi His Excellency Tekeri President of Uganda ku lwa Uganda eno ne bannayuganda tumanyi nti nno twakutte wantu wagumu ate tujja kubaawo ng'abawanguzi era tusuubira nti Tekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ku lwa bannayuganda n'eggwanga lino tujja kuba bawanguzi Masaka alesse Mpuga Nsamba byonna bikole n'akaseerako kajja ate nga tekali wala nnyo tolowooza nti kali wala nnyo tekali wala kajja mugenda tuwuliramu mwefuule buli kimu kye mwagala okwefuula tetubalinaako buzibu naye ebyensi eno kale ekiri e Masaka eyo kikambwe Masaka alesse Mpuga Nsamba yeefudde sseggwano yeefudde nantagambwako yeefudde epulei kabaka waayo agobye ekkunga akoze buli kimu alaga nti ye owakabi era alaga nti waatali Masaka tesobola kutambula tesobola kuyimuka Masaka teriyimuka teritambula naye nga tumugamba mukwano gaffe Mpuga emirundi gye tukuyise ogenda okimanya nti bannayuganda banyiiga bannayuganda balina obulumi bannayuganda balina obuvune kiyinza okugamba kyokka bwe kiti